aliranye bwana Sseggona Medad akali amaggwa nyamba omukwate ku mukono ate kakasa nti ogunywezeza bw'amala okulaba analysis eno kigenda kuba gyali okubisigalamu oba okubivaamu. Masias Walukagga akakiiko ka injustice by'Abakama kamuwanduludde mu kalulu ka Busiro bwe bikyali ekitebe kya National Unity Platform kyagambye kigenda kukola appeal. Mpulirizaamu katono mu moves enfu wrong messed up moves Sseggona ne group yose mwali mukozeeko. Eno ye move eyakutemyeko omutwe kanziremu mu move zonna bwana Sseggona n'abantu bonna b'okolaganyeko nabo mu byobufuzi. Eppeesa lye wali otambuza mu bukyamu ne likutuga n'osobola okukola kye bayita political seppuku mu Bajapani ly'eppeesa ery'okuwanduukulula Mathias Walukagga mu kalulu ako. Well, kiri obvious nti abadde wankizo nnyo n'ebitundu 95 ku buli 100 ku kalulu ka Busiro. Ekyo kituufu. Naye ate abadde agenda kuwangula osigazeemukko ku ka respect nti you had a mutual fight walwanako. Sseggona olabe ensobi gye wakoze oba ensobi gye bakukoledde naddala Jeno Kaguta fa amanye engeri gyakolamu ebintu bw'ati we yakubalidde. Baakubalidde ne balowooza nti bwe wanduukulula Walukagga mu kalulu omwana waabwe Sseggona aba awangudde. Yenna yabaze bw'atyo Junior Mujega mwana muto mu politics. Sseggona eyakubalidde geemu eyo ye mulabe wo nnamba emu era mu bantu abakutemyeko omutwe politically abantu abakozeko kye bayita political guillotin. Eyakubalidde geemu eyo oba yakukoledde ekikolwa ekyo oba yakusindikiriza okukola bw'otyo ye mulabe wo nnamba emu. Sseggona kati gwe bino bimanyi ojjukira bulungi era okimanyi nti senga teyali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali tokomawo e Busiro. Bannabusiro abala bakatambi kano munjulira nti senga teyataapinga mu filifeezi yali tadda. Ate abamanyi bakagulawundi ya bwana Magoola mukimanyi nti yali agenda mukuba hands down. Kati mpulirizaamu Sseggona bw'oba wajjemu Walukagga gamba bakamawo bamuzzeemu mangu akuwangule mu kitiibwa kubanga bwe batazzaamu Walukagga NUP ne bwenewagira Kidomola bagenda kukuba akalulu hands down nga ne 10% ogiwezezza. Kankulaga ku Bad Bobi Wine mwabata mumanyi nzikiriza bwana Sseggona nkutambuzeeko katono nguzeeko mwaka gwa 2018 kubanga kye wakoze kiprovinze ebigambo musajja bye yabasomako nga tannaba kujja direct kwambala bwana Museveni mu bigambo omusajja bye yayogera bwati bwe yabasoma. I said it before and I'll say it again, that of late I've come to conclude that some members in the opposition are only concerned about their positions and they will fight any composition that threatens their positions. But that is wrong. That is not how it is supposed to be, ladies and gentlemen. Whatever we are saying here, we're not saying it on our behalf. No. We're saying it on behalf of those people. But many times it does not come off as Bwana Kyagulanyi mukuba mwenyewe mu 2018 mu meeting eyo mwalimu bannabibiina ab'enjawulo yabagamba nti ensangi zino nkizudde
nti abantu abamu ku ludda oluvuganya gavumenti bali comfortable mu bifo byabwe, bayimuka okulwanyisa composition yonna eruubirirwa oba egezaako okuluubirirwa okubajja mu bifo byabwe. Of late I've come to realize that some people in the opposition are only concerned about their positions, and they will fight any composition that threatens their positions. Bwana Sseggona, ogenza okukola move eno nga gwogikolako akumanyi. Kyova olaba mu gurupu ye yonna tewali asobodde mujjako an inch of a mark abakubye hands down lwa nsonga ejja yabasoma nga temunnamusemberera. Eyasanyusa mpulirizamu katono kati gwe abadde alowooza nti mu kalulu k'ebusiro nga waluka gataliimu NUP teyinamu candidate. Welcome to my class. Eno class bagiyita beyond the political walls. Nkuddiramu gwe abadde alowooza nti nga waluka gatali mu kalulu k'ebusiro NUP teyinamu candidate. Welcome to my class. Sit down, kwata pen. Kankuze mako gwa 221 nga tumaze okumenya the gateway of Koboko eyaka nakakyala kanite ak'obugulu obw'enkwale. Omukulembeze yalangirira okuwagira akavubuka ka Yume oba ye Dr. Yume batwala remember mwana muto nga wa National Resistance Movement. Nkudiremu mu 221 twawagira owa NRM mu bitundu bya Northern Uganda nga tumaze okumenya the gateway of Koboko. Mbulirizamu ebusirawo tuyinawo candidate era gwe abadde tamumanyi. Nzikiriza nkulage candidate omulala singa apiiru Electoral Commission egigaana. Ladies and gentlemen, bannabusiro agenda okukuba Medad akali amaggwa Sseggona hands down nga takuteeyo. Candidate aliwo ng'ali ku ludda lwa opposition entuufu. Olw'okaano luno lwe tulimu olwa Busonyi constituency ojja kukyogera mubaddemu abantu abali main oba major. Tubadde bameka? Bana. Tubadde bameka? Bana. Ojjako Walukagga oyo omu n'ojjako Kimba kuba Kimba wa yero fero tetumwagalira datisobola kuwa kati noleeta nze kati mwita omusajja omulabbayi Sseggona bebasajja abadde ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya akati gwe atamanyi magoola mpulirizamu katono oyo senga sikujja kwa mukulembeze senga ekifo Sseggona kyabadde atuddemu kyavuddemu senga oyo akirimu oyo gwova okulaba ssebo gumite kagujja nno kabejja ku ground va mu byanjwanjwa erinnya lye liri mu buli kitundu ekya Busiro East. Mpulirizamu tewali asobola kuwangula mwami oyo mu kalulu. Abadde asobola omukuba mu kalulu alyogwa bamuyita Walukagga Mathias yekka. Bakandidate bonna abasigadde tewali yadde asobola okufuna 20% ng'oyo mwami ali mu kalulu. Ekisinga okunakuwaza nti move eya bwana Sseggona yayongedde kumukyaya bannabusiro. Era Sseggona obudde buno tambulako mu kitundu olabe abantu bagenda okutunuulira beeyongedde okukyawa n'okusinga gwe badde bakukyawa. Kati bakukyaya emirundi ejja ogenda birabira mu kalulu beera mugezi kano kaddukemu nga bukyali.